Olunaku lw'eggulo Palamenti yakkiriziganyizza na alipoota y'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi ebyobulambuzi n'amakolero okusazaamu endagaano y'Emmwanyi gavumenti gye yakola ne kampuni ya Uganda Vinci Coffee Company Limited oluvannyuma lw'ebirumire ebyazuulibwa mu ndagaano eno. 54 and 59 of the Uganda Citizenship and Immigration Control Act Cap 66 and Section 80 of the Local Government Act Cap 243. The agreement executed between the government of Uganda and Uganda Vinci Coffee Company Limited is unconstitutional, illegal, void, ab initio, and unenforceable at law. The government is directed to terminate this agreement and report to Parliament within 6 months from the date of adoption of this report. Ssentebe w'akakiiko kano omubaka Mwine Mpaka mu kusoma endagaano eno yabuulidde Palamenti nga bw'esaana okusazibwamu ng'era ababaka ab'enjawulo baayogedde ku nsonga eno. You need to now redefine who an investor in this country is. I think we are getting a wrong definition of an investor. Secondly, we need to fish out how many agreements are of this nature. Because it seems that every day we will be dealing with an agreement like this one. At over 7 billion shillings, and herself has not brought even a single shilling. The same land has already been mortgaged. Because if they have not mortgaged, there is a letter permission granting her to mortgage the what? The land. What type of investor is this one? Who comes without even a shilling and comes and gets our land and a mortgage on day number one? We don't understand, Right Honorable Speaker, is how the government of Uganda can decide to surrender our heritage to people other than Ugandans. We don't understand that. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka agamba nti bagenda kukozesa ebbanga ery'emyezi 3 gy'abaweereddwa okuddamu okwetegereza endagaano nga bwe kyalagiddwa mu alipoota. And the people. We shall take the recommendation that have been given. We shall review them and report back to Parliament on the action taken. Kyokka omubaka Dr. Bedi Bwanika ow'Akimanya Kabonera nga ye yaleeta ensonga eno mu Palamenti okutandika okubaganyizibwako ebirowoozo. Ategeezezza nti endagaano eno tegwana kubeerako byeteerezebwamu, tesaanira kusazibwamu yonna. Emmwanyi zammwe mu abalimi si za gavumenti. Gavumenti esobola zikolera ndagaano mu abalimi nga temuliimu. Zino emmwanyi zammwe, ono si oyiro, ono si zaabu nti ali mu mikono gya gavumenti. Emmwanya zirima yabeera nannyinizo. N'olwekyo endagaano eno yali yakolebwa gavumenti nfu nnyo era Palamenti yavuddeyo n'egamba esazibwemu era tujja kakasa nti esazibwemu. Mu ngeri y'emu waliwo ababaka abaagala munnansi wa Italy Henry Penetti afuumuulwe mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okulemererwa okulaga obusobozi bwe nga musigansimbi. Tusiimira ddala naye lipoota ebadde nnungi. Ekyetongedemu kugamba nti babadde baproposinga 6 months. Tugambye nti ezo tezibeera 6 months zibeere 3 months. Zino era twagala bamuguleko emisango kuba talina na license za Uganda Investment Authority. License ze yafuna mu 2014 za expiring adda, so ali mu ggwanga lyaffe ligale oba basobola bamudeporting n'okumudeport. Bedi be yakulemberamu, so kinsanyudde nnyo nti ebintu byaffe byonna nga bwe twabibagamba babyogeddeko. Mpozi mu recommendation babadde beetaaga okwongera okukangavvulamu. Tulabye nga abantu bebagize kubanga ebintu bino by the way wabeerawo be baba batumye naye n'omutumwa Penetti oli omulala. Omanyi ono Penetti tulaba mukazi naye waliwo Penetti omulala. Si kya bugagga kya mu ttaka nga gold oba amafuta. Emmwanyi kirime. Abantu bwe bakirima omulimi essente zaafunamu aziteeka mu nsawo ye oba n'azisasulamu school fees oba okwebeezaawo. Tezigenda mu consolidated fund. So kakati kikwata ku muntu owa wansi butereevu. Era nzikiriziganya ne report ya committee ya trade n'ebisaliddwawo byonna. Banera basiimye ekyakoleddwa akakiiko k'ebyobusuubuzi ne Palamenti okutwaliza awamu. Twasanyukidde okuba nti Palamenti yegasse wamu ne tusazaamu lipooti y'Emmwanyi kubanga tukooye obubbi.
tukoye obulyazaamaanyi tosobola kukwata ssemateeka agamba buli muntu alina oddembe okuba n'ekyamaguzi kye n'ekyobugagga kye n'akitunda oba n'akisuubula oba n'akirima n'ebino ebyokujjaawo n'owamba obuwambi n'ogamba nti geno vinci yeebaawo ne bakiwa omukyala talina bamuwa ettaka balimwa kiro ku matumbi geno yandibadde musajja wa kisa land person muntu omuyivu ne baleeta search agreements ne tulema zigwako bugwi ng'ey'Emmwanyi basomola nsomole ya 2015 tubitegeera 2022 ayoza ababaka ba parliament ye11 okubanga basitudde eddoboozi ne boogera ku lw'Abannayuganda bulijjo embeera eriwo ne tugiteeka mu byobufuzi abantu balooza NRM opposition mbeebaza abako okubanga bakkiriza nti Emmwanyi tebangako kya bugagga kyekusike kya mu ttaka nti gavumenti ekiteekako olukomera n'eraba butya bwenakitetenkanya ku lw'abantu Bannayuganda. Babaka ba parliament mwebale goba abasaatuusi mwebale goba abasaalimbi mwebale goba abo abeerimbika mu kirime ky'Emmwanyi vinci nga kampani temanyi na Emmwanyi kikolo bwe kifaanana temanyi bwerimibwa so tesobola kutegeerera ekyo kitusuubira nti Bannayuganda bonna kyabasanyusizza twakutayiza omubbi ne twakoma kumutayiza butayiza ne tumukwata ne bali bawoza mbu ate bagende babawe emyezi 3 ejja review tosobola ku reviewinga kintu kiri null and void enarite by enarite sura eri kya agreement ate tutambule tugende mu maaso nga president inozo wisdom yabadalowooza nti bamuwe emyezi. Seboganyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.